twakulidde simanyi okwata enkwata ya Buganda katubimma amazzi ogere ku byammwe bino simanyi gundi people power bakafaaba babiri waliwo omuwala bwabala abantu bagamba nti poliisi yamutomeza ate poliisi egamba nti boda yali ku poliisi egamba omuwala yali ku boda neyisa poliisi yatumira boda nabuulaba gye mukuba abantu abo engeri gye baba beeyisaamu onoogamba ani nti ono yakubye era nekyembuuza mwe mulowooza nti bootyo bono okuba campaign eyo crowd is just a loud crowd okugoberera kitegeeza nti olina support ate ojja kulowooza gavumenti otaataganye entambula kati nga mundeeba traffic ogiraba ebyana ebisiru bireeta emipiira bisuula bikumako omuliro. That is how you are going to lead the country. Maybe they are expressing their anger. That is not the way to express your anger. Obanga ye system to express in the present time now. Mwe expressing anger ya mwagenda mu nsiko. Nemukola byo mwakola. Bano bo bazze ku street. Oh, cut that crap of 30 years ago. Chensiko. Kana no bagene mu nsiko. To express. Lwaki bonna bintu by'abantu. Oba ogenda kutuuza lukiiko. Mugisha muntu nga tebamulungu. Amala ku briefing abantu. Nabano ba support. Nda kuba lukiiko naye saagala convoy. Munjagala nnyo. Laavu njikuumirewa ku mitima. Tumala okutuuka ku kintu. Naye nga tonnaba kutuuka ku venue. Already ngekubo baalizibye dda. People power. Yes, people power. Naye tulina okukola. Kati nze ndiye bo bali mu kuleekaana. Nze ngenda kusimba kasooli. Sizo nzije milioni zengana 5. Kyakulabira kyo abantu nga gwe omukulembeze nti otandikidde mu ki lutalo yagenze n'abeera ku guno kuziika. Wamulabye? Eyo statement yeweebwa omuntu mu situation nga bweri kati okunga bantu abatutta tembamanyi abatutta baani gamba government yetutta temugiraba abapolisi tebambadde uniform avuddewo nga gwe naye kati ogatta abatutta temubamanyi kati crowd singa wabadde okinootinga crowd yabadde etudde wagiraba engeri reacting okyegendereza ng'oluwa mawulire nze omusirikale nga nsobola okukiraba nti crowd etudde wano eri mu kufiira gwe ozze abatutta temubamanyi tubamanyi naye nga boogererawa bano abajja baleekaana ekyo bakola temukimanyi tukimanyi kikyomanyi start the game. Akazanyi bwe bakatandika kaggwerawa anti akazanyi ogumuzanyi kugatimwagala genda mu luyeke yemute ozze nga nzije ebitabo ebyo biyinza okukubuulira ensi this world is dirty yadde mugirabanga ekulaakulanye naye gyevudde temukola ki temumanyiyo naffe kati nga buwundaba ndi wano sitaka kubeera wano naye nkolerera abaana bange nze emyaka gikoze eki gigenze naye ndaba omuntu gwensuubira nti ajja ayagala kwonoona ebiyinza okuddawo byenkoza ajja byonoona. Jeno bwetwogera ku mwami Kyagulanyi nogwe simwogerako personal mukwano gwo ng'omuntu gwamulabye jjo mwe mwali mwalabagana dda Kyagulanyi Bob Wine bamuzaala ogomba kitaawe omanyi bwe twali tuli mu byekera nga babeerawo abataka abagumu nga basapoota bakuŋŋaanyiza ki emmere taata wa Kyagulanyi y'omu ku basapoota
obakuŋŋaanyiza ngera yangulirako ku sukaali naye nze saamulabako yayagala nnyo ŋŋendeko andabe kasi y'eggwanga ne mutumira ne mugamba nti okujja ewuwo kiyinza okukussa mu biseera eby'obuyeekera nga tuli mu buyeekera in the middle of it. So background ye ngimanyi gye bamuzaala olutalo gye lwali alina ekiniga naye bw'alaba ewaabwe ng'ewa kitaawe baali bakuŋŋaanyiza emmere naye n'alaba bwewafaanana around ebyo bimunyiiza naye tuwe to express it waliwo ate abalala balaba ebisinga awunawo monument kuliko enkuba etonye nadde ndowooza munagera mugiraba benaziika awo wano abaalifiira mu lutalo mu lutalo nga te ngono batwala wanga tuziika omwo bwe tudda ku Kyagulanyi Geno omulabamu ki n'abavubuka be ne byagamba abantu talina control ku bavubuka ekintu waliwo abamuwaga kati ng'olaba Bassennyonyi yali gundi okwo yali abeera kuba ku NTV era nga mwagala naye lwakubanga gundi idea ze ng'asala ekigooli kino ekyaki Ssennyonyi Ssennyonyi oyo ekigooli kyasala tokyagala recruit kyaba recruit okimanya ab'amagye bwe bayingira mu magye bakusala bwe bati kino kyonna ne bakijjako bakulekako kano manyi lwaki toyinza kutoloka ne batakutegeera oba wakafuluma nga mu public bakulabye edda ani asalira ekintu bwe kityo naye kati baba kifuula musomo si kibi naye bwe mulaba engeri gyayogeramu ku kintu ekyakatandika si muwa amagezi mulungi bali wadde batuula eyo wansi ne batuula ne boogera abantu ne balaba gundi okuva 2001 campaign zibadde zigenda zitya ne bagatta ne baga nti kuba kunoonya bavubuka tukole ebibiina tusabe ssente ebweru tukole ebibiina tubawe ssente beekulaakulanye wetunoonyeza akalulu naye kati okutandikira wano mu Kampala awali abanyiivu awali buli mu ggwanga lyonna bw'ogenda okutunula kamera eyo n'obuuza nti lyavaawa kinono avaawa n'oli avaawa tomanya abantu abali frustrated bonna bali awo mu Kampala. Frustration eyo Geno omuntu ajagamba nti gavumenti yo gye walwanirira okuleeta yegirisa gavumenti tunakola kifu abalwana obanga ndi Geno mulamba awo nsanze eno ndi mu nsiko saagala nsiko eno efiire bwereere naye mmwe mwagala kugenda kusuubula abalala byabakwatidde China ffe tunaabakolera ki all these years telling you oyo gobeera naye oyo ajo oyo Dr. Kalisa oyo wakugamba si mulimi naye bw'omutuluna nga bwafaanana yeetaaga nnyo kati ogenda mu nnimiro akozesezza emyaka gino 3 twayingira olowooza alina emyaka emeka naye mu myaka 3 egyo gwolaba oyo agikozesezza naye abantu abasinga baganya okukozesa eddembe bo bagamba tunaalya ddembe ate onoolya ddembe bulijjo ffe twakulaba tuwa emmere yabwereere toyinza kuŋŋamba nze I just look kuba nze mbagendamu n'obatuukamu kati nga waliwo ekatwa abookya ebyuma nga bali ku ddirisa limu naye nga abalala beetooloddewo bali mu mboozi naye bookya ddirisa kati banaavaawo nakyo ekyokutwala awaka so as excuse mugamba nti poverty tewali aleese poverty fano mu Buganda twakula tukola nze kitange teyangulira ku ngatto teyangulira ku mpale empanvu nagyegulira n'ebino ebyokulooda babateekamu bino kati mugenda bino ebya betting kakati iyo krono gundi ezze coronavirus muyitale bakabeza emeka empiira ate Bungereza banagiwera kinatwala bbanga giddemu buginabeera emyezi 6 nga sente zibadde mu betting so what next ogenda kufanjala ojja kufanjala ojja kubeera okwo era weeyongere ku kyawa ki gavumenti laba bano ab'obusente buno bukoini zibajjalibwa ngamba ne mugaa kati sente zange koini kati history yabo genda obugobera mukazi yatandika obuntu obwo zino zi bitcoin ebyo
nabalabe bakaaba ani yagamba okudira sente oziteeke mu bintu sente zo zireke mu dola gy'omanyi mu ya Uganda gy'omanyi naye kati obuuzaani n'erinnya yennyini coin emu nti egula miliyoni gulamu bonds mu Bank of Uganda oba genda ku stock exchange in New York gula emigabo ng'olishwa nguze mu JP and Morgan erigwa ddi ebadde Wells Fargo bank erigwa ddi yatandika 120 years ago naye gwe omuntu azze buzi akulimbalimba omuntu kuba batundira engoye kana akantu mentality yakusobola China Dubai ebyo byonna tubetunuulira mentality yammwe teri solid ku ground. You are Africans, you are forgetting where you come from. Look at the beauty, look at the land. You are in Chikubo. Baba yambe ne baba jako mu permanent teachers. Bafuna ku mirembe. Bafunye ku mirembe. Nze namkwano gyange ababeera mu benyamba. Leero munagenda wano mu Kiyembe nali simanyi nti bazimba ebizimbe nti babizimba otambula n'okka wansi ne wansi eri amaduuka. I said what? Katulu nali nkyalire nga bakozesa kando nembalaba nengalukadizo nembaga nmanyi nti kino ekintu kiyinza obbaziikamu ne batabajjamu for life. Muliro nga gukutte. Si muliro ekizimbe obyesiga ebyo bizimbe tebisiba nga biyiika. Yes. Kya gotoyogera bwotyo kasi naye nambabuulira kituufu nze nfulumya n'okufuluma n'ogenda. Naye lwaki weekukuma mu kantu eyo wansi gwe omwana gwe bazadde mu Buganda ddayeeko oba ofunye miliyoni 3 ogamba waka timunemire omusiri gwa lumonde okusooka. Naye gwe buli sente kati abadde abagira ebintu ababuukinga ebintu byabwe China nga bwe bamanyi olowooza akantu kano China neggulawo mangu ka coronavirus kuleeta emitu yaabwe kiyinza obutanguwa kiyinza obutaba kyangu. Tukyali wano eno ku Camp David 2 eya General Kasirye Gwanga twogera muko naye embeera nga bwagiraba n'obulamu nga butambula. Twagala kutubuulira General tugenda mu kalulu ka 2 mugumu abantu bugumu lyatandise dda bugumu lirwa buli omu awaga buli omu aleeta bawaga kiki kyeneebuuza jangu wagira mu nnimiro ngenda batega akatego ezo mashini oziraba kati kobeere wa NRA kobeere wa DP simanyi bibiina nja kulaba constituency woli anti mwonyakalo nze ngende bagambe musaawe owokulima musaawe mujjemu enkonge lwona okuba olukuŋŋaana ngamba omuntu nti weebale kutugirira byonna naye tuweeyo lita z'amafuta 10,000 ebya dizero tractor ziyitemu yini eri wano omukulu yagituwadde ojja kuba balemeseza akalo naye nga ate promoting agriculture. I'm promoting the challenge kyengoba abantu abo balimba nnyo nkugambye ezo machine zijja kugenda paka yadde Mbale nja kufuna loader aliriddawo asinga okuba amalebe nti wano oludde maze okusuula egundi abantu okusaawa tractor eri very expensive kati AKM ogikubira wano emitwalo 16. Yeah, one a lot of manenge zange and that is a very strong machine. Mazokuba kati zigenda okugenda okulumba abalimi kikyogenda tukolera amakubo galabe we muyise waliwo yakoze ekkubo bayo ku district baali walakase naye akati nembabuuza omuluka abo abawalakase baani nti bavuddeyo ku district sente mmekazi babagambye ezakoze ekkubo eryo nti baali basoose ne batugamba miliyoni 15 naye ate ne baddamu ne batugamba nti waliwo ebyaguddewo kati ziri 10. Mwe bannannyini nga temumanyi babasalireeyo ti ate ffe tugendayo keep quiet. Kati 10 ezasigalawo bazibalaze yani contractor
nti ati tubimanyi ebyo temanyi na contract agenda kukola kuya bwana alikola munamubuuza ki abalaze ku bills of county bategeraganye bati agenda kuteeka mu ebigoma bimeka bababba. I'm going for it up. I'm going for it up. You have okulanti abantu bamanyi fe kye twagala sente era kugombola buli council ne banga etuula nga wendi tunyonyole ezibudde ku district waliwo condition uncondition nafuga district 5 years there is nothing I don't know nze ngenda kuchanginga enfuga y'aba local government kubanje kubanga mbatambula ngomanyi ebigenda maaso buli kimu nkimanyi tuwe una wamuwa somero fe tuwe engeri ki contract eryetya nze ngenda kukosa bana retire nze aba agriculture aba veterinary gmun katolebe eddagala bakutte eddagala wa embalala eryente nga fu ngali genda kufuira nte zife then wano eddagala ojja kubuuza the veterinary officer nze nnento wano wali ente oya nzina naye nze ngula eddagala nabuuza veterinary doctor yajja okuzikolako nemugaa kati nkuwadde omulimu tukole njagala okulunda ente z'abanyankola abo njagala tukole ffenna kati bwejja okufuuyira azikolako nemubuuza ti naye ku district baba waddagala kyayishuwa nti ye gwevetu wemaanyi egombola nti ye tebakuwa kati bajjanjaba otya nti bebagula eddagala omanya waliwo ekikyamu njagenda walwamira muwange vetegula ddagala jeno gwoyina omukisa osobola okulaba minisita ogwo mukisa kyanti ngenda gukozesa naye waliwo bannayuganda bangi batalina mukisa gulaba minisita si buli muntu alina omukisa naye abakulembeze balina emikisa bagende onotwala layini y'abantu baagala kulaba minisita balonze omuntu abantu be balonda they are useless oyina otali bumativu n'abantu quality y'abakulembeze bungi nnyo I'm going to export them badde nkubuulira obukulembeze kati nga kyenkugambye bw'obeera nga gwe member of parliament katugambe constituency eno kati muno mulimu Kalwanga si member of parliament batemye ebibira bino okutema Kalwanga wali ogenzeeko mu parliament n'olweyisinga ekintu bannange ebibira mu constituency yange biggwawo wali okyogeddeko Kasirye Gwanga mvudde kulwa abantu bange okubye emotoka amasasi definitely to wake you up the whole country woke up jeno ekyo kintu kyaleeta contention ne bagamba abasuubuzi waliwo abasuubuzi abave bwayise the club basuubula tamanyi na kalitunsi gyava tubatwalira bbanga era nabasonyiwamu kati ne mbagamba nti okay kalitunsi already bamusimba bamuggyemu batwale naye tebaddanga katusimba miti mirala n'olwekyo ekyo contention abasuubuzi b'ebwayise obwayise oyogere ku climate change you are just a fucking idiot walemu okusoma otuula ku miti fe tuli eno tulwana na climate gwe tukabe nti omwana wo teyalidde that is rubbish naye mu mbeera bagamba nti gwe motoka jeno n'ekirala abantu anti kasita okuba emmotoka ate nanyini emiti anagisomba yati nege jeno wakijja kukigwe nova mu bbanga ani yakukkiriza okuba emmotoka eza I'm a general officer I can make a decision for the nation and you think that was always yali decision in two a very good one kakati ekiri ku mwakati towula kati ne bagenda okwanjula batwala emiti tona bakiwula lwaki nabo benyine bakirabye ndabye abantu babonabona omusana nganze ngasoma ayasoma n'okutegera kwa manyiwe kiva nabo omuntu nava najja nti apangisiza bamuwadde liizi kutema kibira omuti gwa myaka 6 nasimbawo kalitunzi and no one comes out wenvayo titwalaba nti kiki simanyi oli waggulu obuntuntu insinuation ezo tebugenda ku bantu nga Bakasirye Gwanga sikola kintu nga ne musibe era osobola okuddamu n'okikola n'ozikuba emmotoka nkyabawadde time bamalimu kalitunzi olwo nze wano wendi full time bw'onojjayo nga nkukuba
oli kuki eyo message bagifuna bwe bakomawo jabbakuba nja kubakuba wano si waabwe kino kibira Katonda yakikola ffe tukizaawo tukisimba jangu n'emmotoka zo nti onona emiti kitegeeza gwe catalyst oli eri oliyingiza njaggulayo lole bweziti otuma buno gwe jangu tukulabe naye bizinesi y'emiti ey'ebyo ebiti abatema birimu abanene mu gavumenti era ndowooza bw'okola emmotoka ez'amasasi era wali wabalinya ku bigere okuva mu mayanja okuvuga okutuuka tuli mwana muto ebibira ebyali awo byalagawo kali tunse bw'omulaba engeri gye yasimbibwa olowooza muntu wa bulijjo yamusimba no bateekeddwa okuba nga b'amaanyi kakati kyolowooza nti sirina magezi amanya nti b'amaanyi n'agenda nninnya ku bigere bya buli omu naye weebeereramu neebeererawo nzira kukola Uganda era ekasi jeno waffe jeno gaani bakutaala bulungi zivuga musajja oyo abadde akola bana bwobuleka mutabu ondetera lwagi nawe olina bwotuuka notta ku bigere nze ni mugezi nalibadde sisobola kubanga bwini obagamba nti olinga nkoko oba ojja kyonaamira olugendo lwayi lwentambudde omala kulingizaayo omanye enkofu yes wali ogezezaako okukwata enkofu ng'okozesa ebinyeebwa kakati enkofu oyinza omanyi kati nga wano zigeno omanyi we zibeera kati gwegenda nti oteekawo ebinyeebwa n'oteekateeka kati emu yesooka endala ziri ku miti binyeebwa byawe byavuddewo bino biri mu bbanga kwenda nga zibuuka nga zitegeera waliwo aziteze waliwo aziteze ezo nkofu ye Kasirye eggwanga kati nze okuzirya kyegula okimanyi bagula omugaati kati nengujizamu kakootawala nengwanika negukala kati obukunkumuka buno nengenda nga nteeka ki suulasuula nembeera awantu kati obukunkumuka zibojja nazitamiira zinywa wala gy'omukalu ali migaati owuwereeyo yes goyira okulala kyakusaaga naye nzirya nnyo wano because of that jeno byakkirawa ebya tractor gye wayokya era akima kimutaka lyange ekyo nakyera neewuunya mu buno obutimbagano mboya ali waggulu w'amateeka ojonzibe bino ebyokubba kati ne batema ebintu by'abaana n'olaba nga batema emmere y'abaana nange Kasirye eggwanga ojobe waneeruba ogulawo jeno wali tosobola kwogera bwogezi na muntu oyo wa tractor bwe bandaba badduka buddusi wandigikutte tractor n'ogitwalako ngitwale wanze nvuga tractor look here basiire ebintu byakusaaga nnyo nze sisaaga na kintu ebyokufuna ekifo baali bagenze okutwala nagulawo omukyala wange yagulawo by the way naye my wife property is my property yes yagulawo era namugamba nemugayizo sente singa ogenze kufaamu ekiboga wammwe nobamu kyokola agambye tofaale sente zange kati ogenda okuwula nti baba ne basendawo kati nalikoze eki oli ali eri apatikana kyokka bano baagala kubba atoba ate yaguzaawo yasenekamanyo ezaali zange so bwe baavaayo okuleekaana neera nange nina abampagira jena ebintu byo babiyita nsasagge toweerya ntama ono muwala okusaasira mmotoka naye ogikubye kusaasira naye naye nze simumanyi nga muwulira yimba akayimba akanyumira nti takisi bwobanga ogikooye buukamu nkola ya takisi akola yavaamu I like kati incident eyo yali etya jeno waliwo omutabani wange abeera mu US kati yali azze okundaba naŋŋamba dadi njala kulya ku nkoko nemuga nti enkoko zoba aga nti njala kulya eryenjuki muyi bakulirawo makindi kati nga bagirya enjuki ey'okusigira
nemuga mugende wansawo kumalirisha mpulawe wajibu kyo nebagenda kati nebabuking enkoko yaabwe. He's a very quiet guy, achieved so huge. Nja oluvannyuma banga abataano bakusasira naye nga tabazaala ndowooza akola nabo nga bajja nga bagamba ono w'enkoko tuwe twagala kujja kakati ono n'agamba omunaga nti ate enkoko yaffe gitwabuukinze bagitwala kati oli n'avaayo babavubuka ono bwe yagenda okwogerako onaga gwegera ki kati yebambi ono mutanu wange n'alaba discipline nga tegitegeera nankubira esimu naga dad enkoko yange bagitudde no tayogera bwati naawe tomwogeza nga mmwe abaawano mudira nnyo kirasi yammwe nemugiyunga ku bantu nti enkoko yange bagitudde ebadde mu mpaleyo bashiri oluusi ejja kubanga guyo oleeta omuntu obulyawo buli tamanyi byakubira naganda de enkoko yange bagizije. And there are some people who are really behaving, I don't understand. I got worried. Emunga nti okay, I'm coming. Nevuga n'engenda. Yasinyeyo yavuga. Nituukawo nemunga kiki. Tyaba. Olwokuba emmotoka twagireka eri, twatambuza bigero okutuuka wano. Era nga bwe neefaananira. Oga nti oyogera kiggwe. Bana batabani bakusaasira. Bakusaasira. Nembaga lwaki mweyisa bwe mutyo. Mu bantu ye mwe baani. Kati omu kusaasira abalinawo factory. Makinya. Oba akolerawo bizigo. Bandi awo nga ndawo omukazi munene. Kiki ekigenda mu maaso wano nemuga nnyo. Gwe n'obuvunaanyizibwa ku baana abo. Ki? Nemuga nti beeyisa bubi. Tweyisa bubi. Gwani ayogera nemuga nze General Kasirye Gwanga. Twakalaba bajjeno. I said, look at DCD. At a midday, twakalaba bajjeno obulabi bame. Kumbe nze nga simanyi nti alina connection bwe yasimanyi atwala ssente z'amabugo. Nti minisita w'amabugo. Twali minisita w'amabugo mu ggwanga. Nebyomu bwami bumutuuma. Kati nemuga nti bali bajjeno bangi nti kale kati ogenda kulaba bajjeno ng'otolaba amako. Nemuga mpe emmundu yaye. Nemampe emmundu yaye neekuba omupiira gwe twi. Nemugambe bajjeno ng'otolaba amako. Bye. Netambula. Akati okutegeera. Nga bangamba. Ye yasinyiira ngamba. Kyokubira kusaasira. Kikusaasira ki? Kyono omuyimbi. Kino ekisiru kino kiyimba nti singa naali kubye negwe mu maaso. Wandi kubye n'omulala. Tuyite naye nga tozo. Okay. N'olwaze lusima. Nti ekugirayo buli kamu. Kati emiti gitugamba abantu okusimba. Manyi bagamba abantu musimbe emiti. Guguno. Guno muyembe. Guvayo kati olaba obugimu. Obugimu. Kakati ogenda okusimba oguteekako obusa. Buli bw'oyiseeko. Waddawo ne doodo wuuno. Olaba bidodo osobola tebamulya mulabe muganda waawo. Obwo obulya bukutta. Si doodo. Doodo oli omulala w'obutwa. Tulina ekizibu. Nayinza okunoga doodo no n'agenda amulya. Kati emiyembe ejja wali. Emisambi egyo tetukyagiina. Naye emiti nti bw'osimba gwo gukula. Naye tegwagala gusimba mu nsiko. Nawe gwagala okugulabirira n'oguwa obusa. Omusambya bagukolako ki? Kati nga bano abazimba amasiro. Jeno muno tebannasigamu tusobola oyitamu. Tebannaba. N'olw'ettaka berigonda. Likabusi. Omulimi ng'asanyuka. Tractor. Olaba omucungwa. 2020 nagitandise 2020 wakasimba emiti emikago. Wanye jeno. 2020. Fikiroraga.
tunasimbayo muti ogwokubiri guwedde ogwokusatu teguweddeeko gwakusatu omwaka gugwenze biri abiri abantu gye bagamba buli omu olina okubaako nekyokoze nga olina kyotandise kisi mulwedde biri abiri zemwogera otolaba dodo oyo aleeta ensigo onnakasero ekyo kibala tebakimanyi katugenda mulima kiraasi eri tumukanyigiriro otajetinze katale kebweru olaba empangi paka gyekola olaba ettaka bwerikola kati abana abasimba kasooli basimba mulimu layi wakati wali eri newali kati okukoola ettaka lino lwebazza neribikka kasooli ekifuna yeno omuntu ayinza oga nti because commercialized agriculture gyoliko large scale oli ayinza oga nti yammwe abaakolamu era bwe bubuuza obwekisiru aboogera commercial agamba nti commercial kubanga yajagala nze commercial gyoŋŋamba ngitandike nti abogenda commercial oleeta owa revenue authority nebakusaba emisolo naye wano ojja kunsanga wano oba kasooli oba bummonde emmotoka zijja kujja wano sente yange bajja ginsasulirawa banyini ku faamu ngiteekewa oba ngiteeke mu mobile money so commercial farming I cannot advocate for it whoever is doing it nga tolina tractor you are wasting your time so kati abalimi baffe abalala abatalina tractor naye nga alinayo akataka balimisa emikono gyabwe oba bagambe gavumenti nga bayita mu bamembers of parliament agriculture baziguze naye era message gye bakozesa bazigula ne baziweeza ku district ne bakolamu akabiina abatali ba NRM tebazibawa nsonga za buliki tewali follow up bakole follow up bwe babogera mechanization of agriculture bakole follow up oyogedde ku babaka ba parliament geno okukola follow up mutindo kigwolaba mu babaka ba parliament gwobaddewo Uganda ng'ekola olw'okuba siri politician sina mutindo gwembawa tebalina ideas baleeta za kontana na government buli kiseera balina ekiniga naye government yesinzaamu ababaka abo ab'NRM bangi buli muntu ogenda kugamba nti NRM kwenza okkiriza waliwo abatali yanze basagala nnyo ebya politics kubanga simanyi politics omugumu what is politics eno politics yembeera y'okufuna obuyinza n'okusalawo n'okugabana nze bwentegera politics kufuna buyinza kusalawo n'okugabana ani oyo afuna obuyinza omuntu ngani tutwale ng'omubaka wa parliament yenna gwe tuyinza okwogera ani amuwa obuyinza abantu ekitegeeza nannyini buyinza yani ye muntu asookerwa kuba alina okuba amulonze yes kakati batuukiriza ekyo nti nanyi eyakulonda yalina obuyinza gwe bwekitunula bakituukiriza no nedda ekibuuzo kyo nkizeemu politics mmanyi ye General Kasirye Gwanga tamanyi nnyo bya bufuzi mwana wange kuba bulungi balabe tractor kyekola